Sakumusala netukola ki? Netukomerera. Era ndowooza mukimanyi bulungi nnyo. Agirya n'agigaba bonna baba baki? Kase obujulizi buvaayo nga bakomererwa. Kati n'abalala bonna mwenna abalina embeera ey'okwemulugunyamu bifo nga tonakwatula sooka okola ki? Oyanguyirize ffe abakulembeze okuteekesa mu nkola. Olabe ogambe nti woofiisi ya Ssaabakunzi nagitwalamu ensonga ng'ataddeko obujulizi n'agituulako. Era Ssaabakunzi bw'aba agituddeko, there is upper leadership. Gitwaleyo ojja kuwulira nga Ssaabakunzi ali ku ntandaalo. Ajja kuteekebwa ku ki? Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Tweteereddwa ku mmeeza. Action ekola ki? Kati era twebaza abaleeta petition eyo gye basooka kukola kunoonyereza. Kati n'abalala bonna mwenna abalina embeera ey'okwemulugunyamu bifo nga tonakwatula sooka okola ki? Oyanguyirize ffe abakulembeze okuteekesa mu nkola. Olabe ogambe nti woofiisi ya Ssaabakunzi nagitwalamu ensonga ng'ataddeko obujulizi n'agituulako. Era Ssaabakunzi bw'aba agituddeko, there is upper leadership. Gitwaleyo ojja kuwulira nga Ssaabakunzi ali ku ntandaalo. Ajja kuteekebwa ku ki? Mwagala kumpita mukulembeze wa Kibogo yena. Kiseera ke tulimu tubetaaga nnyo, nammwe mutwetaaga. Nzize wano obabuulirira butya bwe tulina okukola ki? Okutambula. Mukubuulirira okwo nga mwe mulina n'okubawoninga nti anaagezaako n'akola ati ekiddirira kye kino. In that tugenda okussa ku ntandaalo nga naawe okola ki? Nukkiriza ti nsaanidde entandaalo. Kitegereka? So tewali mbeera ya kukyusa bukulembeze. Naye buli alina allegation yonna kw'omu ku bakulembeze baffe, poliisi, jangu n'obujulizi. Bw'onaalaba nga kitutte ennaku 2 nga action teteekeddwawo, then ng'omanya nti ne bano tebalina njawulo n'abo bye baagala okuggyawo. Nga by all means omukka gugenda fuluma. Ate ekyaddala nga tekiriko kubuusabuusibwa, kaadi erina okukwatibwa omuntu ki? Teri chansi nenewe nti kaadi efuniddwa abantu 2. Era ekyo singa kitebeekera mu bwongo bwa buli ayeesimbyewo n'ategeera nti kaadi by all means erina kubeera ya muki, tetujja kuwulira mbeera ya kweyuzaayiza. But the most important of all, ntugenda kuva mu process eno nga tewali ayiye musaayi nga mutwabiraba mu bibiina ebirala. Mwagoberera ab'egidi Sembabule, Sembuzi teyafa, ate Kamuli tebafa. Nga kati wakyaliyo abanyiga ebihundu nga bali ku bitanda. Ebigabo byatuwadde bizaamu essuubi, abadde ayogera ku bulyake obumu obwalabikirako mu kitundu kyaffe. Kigambibwa nti wano waliwo abantu abajjako abantu ssente n'abawaayo ssente. Essanyu lye tufunye atuwadde obugumu nti omuntu eyawaayo ssente ayina obuzibu bwe yafuna era abamu babawumuzza, n'oyo eyawaayo ssente tulindiridde ekibonerezo ekyenkanankana n'oli gwe yawa.
olwekyo tuli bagumu era tulina essuubi mu kibiina kyaffe tujja kufuna obwenkanya eri omuntu yenna alina ensobi gye yakola naye ng'agikola mu linnya ly'ekibiina kyaffe. bireetinga ate n'ofukira ataagifunye kubanga amaanyi ago ogeetaaga ag'oyo ataakoze eki. N'olwekyo omukka nga gusse wano ampaane ezzalawo n'okulaga nti gwe ow'amaanyi asinze mundabye babadde banzalawa si Kyagulanyi byatutuma. Changes ne developments eziri mu Mpigi mbayozaayoza abapya naye tulabe ennyo abavudde mu bifo biki bye bakoze ate ffe tusobola okumyewa naye nga mu kaseera kano nkubiriza abava mu offices kaseera akazibu kati n'abazizzeemu ffenna nga bwe tuli ba mu nnyumba tube bumu twongere okulaba nga bwe bagamba nti eby'omu nju tebitottolwa ate nga bwe tugamba nti abooluganda bitaawo twerere twegumye kuba akaseera kazibu bingi bikyajja naye mbasaba bannakibiina twogere bitono